Francis Nyanabo Ekamazi ababona kandi kwa murumogo babutanga murumushana ame MK team chairman MK movement ero marero MK Patriotic League of Uganda General MK tukusaba stand generator o kuberu tumabegawo gavana lyanto Asebo Jeno kwebaza okwaniza Baganda akaba National Unity Platform Kateri Goyo mulabire ddala ne bakansala Yusuf tuganiriza viva protocol muyamba abaana abo bakubye ekifaananyi ne sisi mwinaro kwa habari wa RDC timu MK sisi wana kuela byako sebo omugenyi wa omukulu Jeno Muhoozi Kainerugaba ate kaonawo sebo chairman katono banafe security mutuyambe ko omugenyi omukulu ayagala kubanga alabe eno Judith Mukidi ngawe muri awo mwenna omugenyi omukulu talaba ku stage mukiriyalinge waawo webale nnyo webale eddala awo nawo tukiriyalingewo webale nnyo webale eddala sebo chairman genda maaso webale nnyo sebo omugenyi waffe omukulu Jeno Muhoozi Kainerugaba asobole okuleta Hajj Haruna Cheyune Kasoro Princess Amira namuteekateeka alete Hajj Haruna Cheyune Kasoro agenda tuwa speech ye Masaka City mukigambo kimu kubanga mwebale nnyo mwebale ddala Masaka City Masaka City Iwamu umukaro yasi uregeya ewari malu uregeya ono Iwamu yiga Sebo Warita Faith Infant School ye Masaka tetwagala kuvanga Kampala feka tubenga fa bayimba twagala ne banna Masaka bayimbe yonna tetulaga abaana bato babenga nabo basobola okurepresentinga kale sebo abaku webale nnyo webale eddala Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.